Tutandika love story empya n'ebino byebimu ku byotagwanye kusubwa. Njagala okuba akafaananyi nga oli lubuto n'otambula okugenda mu ddwaliro nga teri muntu gw'ogambye. Musajjawo gw'otali naye, gw'otawuliziganyizza naye, n'akukubira essimu ng'akitegedde nti oli mu ddwaliro. As if that is not enough. N'ozaala omwana ne bakugamba nti omwana tasobodde kusimattuka, afudde. Obeera oli awo, taata lubuto, taata w'omwana n'akukubira essimu n'akubuuza omwana tumuziika ddi. Wuliriza bino, wallahi oli mu ddwaliro, information y'okufa kw'omwana tennaba kufuluma ddwaliro n'omulundi n'ogwo. N'omusajja taata lubuto mu ddwaliro tazze, tannategeera nti ozadde naye kubanga tomugambye, n'akukubira ng'akulaga nti ategedde nti oli mu ddwaliro, ategedde nti ozadde, ategedde nti omwana afudde. Nkwanirizaako mu love story ya sister Irene. Nze Sosmo, emu ku therapy yange when I am not fine is making sure that at least I try my level best okusanyusaayo omuntu omulala. Eyo yemu ku ngeri gye nnejjanjaba. You see this? Olumu sibyogera naye Mukama afaayo, Mukama abikolanga. We will be fine. We will be fine. Sister Remy, thank you so much. Thank you so much. Okitegedde kye ngamba. Thank you so much for the love. Thank you so much for that big heart. Njagala okwanirizaako mu love story eya leero ku show gye twolekera, naye nga njala tutandikire mu kiggula-luggi. Ekiggula-luggi eky'olwaleero njagala okutunuulira ku mitendera esatu egya relationship oba love. Abasinga omutendera ogusooka gwe gubakuba kwe bakoma. Nze Sosmo. Bwe njogera ku mitendera esatu egya love, nja kwogera ku nyinza okiyita the 3 levels of love, the 3 stages of love. Nyinza okozesa stage kale kuba stage kigatta wonna. Tulina emitendera gye njagala okulwogerako giri esatu. Olekeraawo okwekonfusinga nga ebintu obitegeera mu butuufu bwabyo, ove ku ngeri gy'obadde obifumintirizaako, gy'obadde obiraba mu ngeri y'okuteebereza. Omutendera ogwa love ogutandikirwako oba stage esooka eya love yeyo moment mwe muwulira nga mwena muli high. Omulenzi takola nsobi, buli amukugambako gw'okyawa. Bannanga omulenzi ayinza okukola ebikunyiiza naye nga omukwano omungi, omuhabbati omungi gw'olina gulina engeri gye gw'overtaking embeera eri. Gayinza nga wabbogo, gayinza nga alina engeri gy'ajja n'akukwata, tugeze anyiize, n'akukwata n'akunyweza, n'abanga ayagala okusitula n'akussa wansi. Nga bw'oddeeka n'okimagini nga kirina engeri gye kyabadde romantic. Anti Guy wa gym oba Guy akolamu. Kati ng'olumu oyinza obinyumiza nga yirindako, mwabadde mu good terms, nagamba no, nabadde munyiziza asakumye budde, yakubye essimu nga sigikwata paka lunantukako nankwata. Naye olw'okuba omukwano guli mubiire, omwana ow'obuwala alina engeri gy'awulira nga n'ekyo kyanyumiddeyo. Guy alina engeri gy'ayinza okuboggolera omuntu wa traffic abayimiriza n'alyoka avaawo naye bubi nnyo. Kubanga omulenzi muli mu kiseera estage ew'owulira nga mwena muli hot, bw'oddayo ng'obifumintirizaako. Omanyi bw'ogamba kyenjagala ku Guy wange ali open, tomunyigira mu nnoga. Ekiti akiyita kiti, ekijiiko akiyita kijiiko nti why okijja kuki. Twasanze wa traffic n'atumiza. Omanyi nabwo bulina engeri gye bumanyiira nga mu byoyogera byonna tolina ngeri gy'okiwunzika ng'olaga nti oba oli awo omulenzi wo naye ayina we yalaga jjadde ne bye baamukwatidde yavugisiza kimama yabadde ayogera ku ssimu. No, kubanga omwagala. Bayinza okukulabula ku muntu oyo ku bintu ebimu nga biringa byolaba ate nga biringa ebituufu. Bakugamba about another girl gwalina naye kubanga ebiseera byawulira owulira nga akwagala, owulira nga omwagala. Kati olina engeri mangu nnyo gy'obisummarize nga ng'ogamba no,
ateeko kubanga nze gwasinga okwagala era singa badde tanjagala teyali nkwanye era wasaliddewo okujja ewange naaba nga ayagala nze nga n'oli gyali kitegeeza nina bennina oli byatalina n'otandikawo obuyimba awo nti omusajja wange kubanga yaŋŋamba tino aneekutte n'obuyimba obwa Queen Florence nti omulenzi yasima oba wetta kwegamba nga buli kibeerawo olina engeri gy'okizingazinga oti n'okissa wali ng'ogamba oyo nayina background noise. After all omulenzi akwagala. Kyenva nabagamba nti ekiseera kino si kyekiseera ky'otandikiramu okuduula, ky'otandikiramu okuvuma buli kiramu, tokyagambwako, tokyawulira kubanga watuuse mu ggulu ewa emukono. Kyova olaba nti n'abalenzi bino bibeera ku balenzi n'abawala n'osanga omulenzi nalina kyali wange nga bwayafunye omuwala omupya. Oli omuwala ba n'ensobi era gabugambi mo ono akimala ono alina buli kye neetaaga n'asooka avunza girlfriend oba omulala oli nange olaba gundi ekyali kyamuntamya n'asooka abigisooli ng'awa ensonga zonna lwaki asazeewo okugenda n'ono. Kati nali nakimanyiiranga nga manno ono muwa bwibudde wayita wiiki wayita omwezi 2 3 4 ng'ekiwanvu ennyo bwe baba bagenze mu myezi 6 kati ng'atandika mwana kali kati ng'atandika okuwa sayidi endala naye waba yakagwa mu laavu blood wange oli tolina kyomugamba ku muwala. Omuwala yaba asinga obulungi, yaba asinga empisa, yaba asinga amagezi, buli kimu ye muwala aba asinga. Ate obwongo bwaba yabukonvisinze nti ke yatuuse ku oyo amaze taliddamu kutagala, talifuna amusinga. Naye yeerabira bwerabizi nti ekyo kyabaŋŋambye mba naakakiraba enfunda eziwera ngezi in a period of like 2 years. Nga sina na budde mu mwana owa blood. Okimanyi nti bino bintu akabingana ne gundi bwangamba ne bwoba okyese nga gamba blood ono mute namukubira kawo musoko muli sirika stage esooka tetutera kukitwala nti ebaamu n'ensobi tuba tuslayinga buslayinzi tuti tuba tuseeya buseeya bwe tuti kati ogugwe mutendera ogusooka. Ojja tegeera nnyo omulamwa gwange ng'omaze okuwulira emitendera 3. Omutendera ogwokubiri nawooteeka obukopo n'essimu eriko waliwo obumeeza waba mugita ero naye no yu ejja neekola yu dining za lakisha dining njagala batuuka okulya Christmas nga balina dining. Omutendera ogwokubiri kwe kubanga ebintu otandise okubiraba mu full color. Olw'okuba mu mutendera ogusooka mulimu n'ensobi z'otalaba nti nsobi, kyenva ngamba nti ebiseera ebisinga relationship mu stage esooka tutera kugiraba mu black and white. Nyongera okujjukiza nti black and white kala zonna z'omanyi ziwunzikira mu kala 2, black oba white. Kakati tojja kusobola kwawula nti eno yellow kubanga egwa mu 2, eno pink egwa mu ezo 2, eno red zonna ziba zigwa mu colors ezi. Kati stage ey'okubiri otandika okulaba ebintu mu full color ate nga biri mu full HD bibula kuyingira mu 4K oba 6K 8K high definition crystal clear wide screen obulabira bango biraba biri mu 3D. Kati nga muri byotandika omuntu ono ayina omuze gw'okuwewula abantu. Omulenzi ono bw'akuukako waya alemu okwefuga. Kati otandika okubiraba luli byalinga ebiri romantic naye otandika okubiraba waliwo byotandika okuzuula ng'oba oli awo luli yakuwanga ssente kubanga yali akukwana kati wamukkiriza
n'amyumyulamu natti. Eyo ye stage esinga okubeeramu emirerembe. Muyomba olusirika lubanga olusirika, mweronda kantu katono nnyo ng'okuukako, muva ku kantu katono ne mutabuka. Eyo ye stage ey'okubiri eya relationship oba eya love. So far oli ku mutendera ki oba oli ku stage ki? Stage eyokusatu. Ono Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite ya stage y'Ekyebando. Ekirungi ky'Enonet ekigiriko eyina entrance emu oba w'okuyingirira wali wamu. Nete ezisinga ku katale ziba ne entrances nyingi. Osanga entrance wano ne wali. Abasinga ba customer bakaaba net ziyingiza ensiri. Kati Enonet ekirungi kyayo eriko omulyango ogwo era bw'osanga ensiri gamba yegwagigaliddeyo munda. Naye Enonet teyingiza nsiri. N'ekirala Enonet eyina spare. Jjukira ebyuma byayo biri waggulu wano wansi, bano abakaaba abaana bamenya amagulu ga neti. Enonet tesobola kumenyeka kubanga wano tewaliiko stand. Stand tuzisiba waggulu ate tusibayo ku bwereere. N'ekirala Enonet bw'emala kufaako tukuwa spare yaayo, ebyuma biba tebisobola kufa. Enonet oba otaddeyo neti ya buwangaazi nungi nnyo ekutangira ensiri, n'ekirala edizayininga kitanda. Enonet gye mbanyonnyoddeko ejjira mu box bweti. Eno box yeba original net yaayo. Waliwo ebika bingi ku katale naye original wall mount efulumira mu box bweti. Ejjira mu colors mukaaga. Eyinamu kano ka light green, eyinamu light cream, eyinamu dark cream, eyinamu peach, eyinamu pink, eyina purple, eyina white, eyina colors nyingi customer olondako kyoyagala. N'ekirala zino neti ku katale nyingi zinga neti 6 ku 7. Waliwo ezitandikira mu 18 naye teba wall mount. Waliwo ezijja nga za stand 2. Waliwo 18, waliwo 20, waliwo 35, waliwo 42, waliwo 60, waliwo 75 mpaka 120. Zona neti nga zifaanagana bweziti. Lwaki ndonzeemu zino neti mu byonna? Zona neti ndala zifaanana bweziti ku katale teziba na spare. Eno ye neti yokka ku katale ng'eyina spare yokka. Bw'oba oyagala eya stand 2 nazo bweziri. Zitandikira ku 18, waliwo 2, waliwo 75, zona za stand 2. Naye eno specifically ya wall mount. Wall mount ow'akawuzi. Waliyo n'endala ng'eri mounted naye nga bagiyita adjustable nga kino ekyawaggulu bw'okisindika kiddeeri n'oddamu n'okizza eno, naye eno bw'ekyo bw'eri. Eno etambula bw'eti nga be mbanyonnyodde bw'ekyo bw'eba. N'endala zonna tuziyina. Bw'oba oyina neti yonna gy'oyagala oba yaddeeka, waliwo ne wall mount bw'ati naye nga ye yaddeeka y'abaana oba ddeeka, waliwo abalina ddeeka mu nju nga bazidizayininga nga z'abagenyi. Zona neti zonna tuzina. Masi Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708 70 21 98. So far oli ku mutendera ki oba oli ku stage ki? Stage eyokusatu yeyo love eyaddala. Nkusembere ku screen. Stage eyokusatu ye stage ey'omukwano ogwannamaddala. Mukyo wabaawo byoyize n'omanya nti kati ono bunafu bwe nja muyamba bwenti, nja kukola bwenti. Kati gano maanyi ge nja kuganyumirwa bwenti. Kakati wano ngenda kwadijustinga bwenti. Kakati tugenda kubeera bwe tuti. Eyo ye stage eya love. Kyova laba ntera okubagamba ennyo. Omuwala ajja mu inbox oba omulenzi n'ajja mu inbox n'akugamba bwe yabeera mu relationship ey'emyaka 5 ne biwunzika bubi,
naye yafunye omuwala omupya kwegamba byoli equalizer oli yalyoka n'agenda yejjusa amaziga ge yakaabanga obudde bwe kale singa ono yamusanga bukyali n'omugamba wait a minute kazi oli mwabeera mu relationship bbanga ki myaka 5 ono muli babbanga ki nagamba myezi 2 nensooka nsirikamu okaawo nenzita ku bigere kyovula ntera obbagamba nti bw'obanga omusajja oba omuwala wamala naye emyaka 10 n'ofuna omuwala omulala nga muli mu mwaka gusooka myezi 6 mwaka gumu 2 tosobola kutugamba nti omuntu ono ali beta kwoli gwamala naye emyaka 10 nina gwe mmanyi gwe yawukana naye teyali mulungi kubanga mumanyi naye ate gwe yafuna omanyi okubuuka mu fulampeni n'ogwa kati ono relationship agibeezaawo lwa nsonga eki atya kuswala kubanga kwoli balina engeri gye basympathizingamukko naye nga balaba nti oli gwe yali ayagala yalina obuzibu owokubiri muzibu nnyo naye akkiriza nti oyo yasooka yalina obuzibu naye baaba ono owokubiri muzibu nnyo so nga ate ebbanga lye batambudde n'ono omupya terina bakutuuka mu kwota ya kwota eri ebbanga lye baamala n'oli kyenva mbagamba nti waakiriko woyinza okusinziira okugamba nti omuntu ono ali beta bw'oba oli wamala naye emyaka 10 ono ku myaka 5 awo oba otandikira okutugamba nti ali beta kubanga nze nja kukubuuza ekibuuzo ekiri simple oli wamala naye emyaka 10 ono waakamala naye emyezi 6 kati ono tumutegedde njagala onsikireyo history owa relationship eri ey'emyaka 10 eyafa ku myezi 6 egya relationship eyo yali etya abamu agenda okubikunnyonnyola ng'emyezi 6 egya relationship eri eyawangaala emyaka 10 nga gyali beta abasinga obungi omukwano muguditaminingira nnyo amaanyi gaagwo obuwanguzi bwammwe mubuditaminingira nnyo ku mutendera ogusooka stage 1 wokakasiza nti oli mu relationship it is stage 3 stage 1 oba tonalaba nnyo muntu bw'aba afuluuta bw'aba yeebasa yeebaka atya gwe waliwo ebintu ebiyinza okukutama mulaave ng'omuntu engeri giyeebakamu waliwo omuntu bamba mwakasinkana omuwala ayinza oba nga yeetala mu ddiiro kubanga azzeewo over the weekend yeetala mu ddiiro ng'ali mu kinuukyo oba ali mu ka french panty ke nga kikola nnyo amakulu brakuna kubanga n'obudde bwa bbugumu kibeera okke naye munnange mutuuka ku mutendero ogwokubiri waliwo engeri gyebitandikula nga ekintu kyekimu ekyawapeninganga nga tekikyakunyumira kati ku mutendero ogwokusatu bw'abanga omuntu akyasobola okwogera n'onyumirwa ne museka asobola okubulawo wiiki n'owulira nga omumiisinze mugenda mu lusirika n'owulira nga oli bothered awo weewali omukwano toddanga mu bantu bajja kukusekerera bajja kukusunga ng'otukuba relationship ey'emyezi 3 ey'emyezi 6 kyova olaba abasinga obungi bandibadde tebagwana nnyo kukyamuka kukola decisions za nkomeredde nga bali mu stage esooka oli ajja kumbuuza nti sozi stage ezino zitera kutambulira mu bbanga ki that should be a story for another day nga nvaawo wano kyengezaako okutegeeza kyekino relationship oba love ku mutendera ogusooka oba first stage bubanga bugenyi wali okyaddeko awantu balina ka treat ke bakuwa ku lunaku olusooka ennaku 2 ennaku 3 era awo si woyinza okukakasa nti bano banjagadde bakukutte ne bakutwala ewa ssenga nti kali gy'ogenda okusomera bakukutte ne bakutwala ewa nazaalawo nti kati gy'ogenda okuzaalira oba ogenda kubeerayoko emyezi nga 6 wetukakasiza nti gy'okyadde babeereka nabo ng'obugenyi bukuweddeko ng'osobola okwetaba mu mirimu nabo musobola okugenda ne mukubako ku lwali nabo osobola okubanyiiza n'ola bwe beeyisa basobola okunyiiza n'ola bwe beeyisa oba oli mu relationship ng'eri ku stage 1 obwo bugenyi tokuba bantu musajja tokuba bantu mukazi
kubanga wajja kuyita emyezi 3 tukubuuze nti kabebu kalagawa ng'ogamba bizibu fe abasinga tuba twakitegeererawo even before nti bizibu gw'otannaba kumanya nti bizibu. Bwe mubanga olwaleero twogera nga muli ku stage ya 3, welcome to the club. Designated survivor kyova olaba nakugambye of recent nti Uganda report ya divorce yali ku is it last year is it 2023 2022 nti ku couples 10 couples 12 zidivorcinga, but of the 12 couples 7 of them zidivorcinga in the first 4 years of their marriage. Bolaba eyo emyaka ene egisooka ogenda olabanga tubanga abali mu second stage oli naalema okutoleratinga nonsense wamu nenagabula kino sijja kisobola aba mu relationship awo baziviiramu. Naye nkugereza eri bano mu bafumbo kati eno mu relationship eno boyfriend girlfriend kirala. Tobi confusing, never be sure oteekeyo buli kimu ng'omulenzi wakamulaba. Ekyo nkyogedde emirundi n'emirundi. Never be sure oteekeyo buli kimu ng'omuwala wakamulaba. Tonnaba nakutegeera linnya lye lyakubiri, tonnaba nakumanya gye bamuzaala, tonnaba kugendayo ko nga bafiiriddwa, tonnaba wait a minute. Kikyogezaako okwogera omuwala muli mu long distance relationship temwerabanga nako n'omukuba buli omu ng'okonfirminze nti relationship eri ku sure, like seriously. Lwaki tonzikiriza netugenda mu story ya sister Irene? Nze Sozmo. Oguze ettaka oliguze million 13 omala oddituulako otandika okulima bw'otyo oyagala kuteekamu kasooli wo waba wajja. Kiri kyenkugambye bali misweta bakuguza bali babiri olwokuba bali ku kyapa. Kumbe family bali abaana 10 omulana ne gugoba misinde. Oguza akataka ku million 13 oba otandika okulima omanyi munne tebaliyombera nga tolina nga liri awo jerere. Jukira abamu we muba mutunda abamu tetugenda ku ttaka nti tukoleyo transaction mugenda mu banka okomyewo oyagala kusima mutaddeko musima ebinnya musimemu kasooli wamwe wafubutukayo abantu bagamba mukwano wano wuwo nga si wuwo bagamba lekera okukozesaawo ng'oleeta bisi ng'oleeta nga bagamba mukwano bino bifu wagula wafu kati mukupapa okwo naawe ng'onoonyaayo abanguwa abanguwa nga bwe wayanguwa nga ne bwe wayanguya onoonyayo abanguwa banno naawe bogenda okutomeza nti ewantu wagula million 13 ate kyabantu baki era nzi neegendereza nnyo ewantu wemba mmanyi value yawo wa million 5 ng'onguza million 3 nsooka nenninnyamu olyaga Mungu ageze singe mbadde nsabira waliwo ebintu ebimu nga Mungu tagera. Balamusizaako bannyabo ne bassebo abali ku Sozimo YouTube channel. Anaeza Mr. Sozi simanyi kyakwogera naye nga bambi otubeereddewo nnyo. Nze sirina best friend, sirina luganda nti nina omuntu gwe nnina ku lusegere nti naamubuulira ebizibu byange. Sirina nti oba maama mulina naye kibujja mu maaso eyo ndowooza kinaaba kyanjawulomuuko mwaba n'asalirawo kwegamba nze ndi awo ebizibu byange bimalirako channel ya Mr. Sozi ne mpulira abalina ebizibu nga nze ne mpulira abasanyufu. So Mr. Sozi yatubeerera ddala family era nga twebaza Katonda okumutuwanga ekirabo. Mr. Sozi wethawe ndi musanyufu bannaaye. Mr. Sozi tamala gakwasika. Alhamdulillah. Naye nga mbalamusizaako bannyabo ne bassebo
abaana abayisiraamu, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abakatuliki, mukama waffe mukama Katonda yeebazibwe. So nze mu kukula kwange sijja gamba nti oba twabonaabona nnyo oba nti nabonaabona. Alhamdulillah. Naye era nja kunyumyako ku ebyo ebitonotono bye nzijukiramu. Naye ng'ekinyusi okusingira ddala kiri mu maaso kaawo. Nze sijja kwogera mannya gaffe ng'akalombolombo. Sijja kwogera mannya gange ng'akalombolombo kano kyano. Kwongerera ddala okukweka obujulizi. Primary yange teyali mbi. Era twakulira ddala mu family nga tuli abaana abalenzi 2, abawala nga ndimu omu. Naye waliyo ne last born, so abawala tuli 2. Naye nga nze mbakulu nakulira mu balenzi. Omuwala yakajja jjujuzi yadde era nga naye akoze. Kati nemba nga nkulidde mu balenzi, naye ate bo abalenzi tebaakula na maama. Maama yabakwata abalenzi n'abatwala ewa jjajja mu kyalo ewa maama amuzaala ne bakulira eyo. Era nze bakulu bange abalenzi baakula bayita jjajja maama, era kizibu kati okibajjamu. Kizibu nnyo nnyini ddala okukibajjamu nti ate jjajja waabwe si ye maama era bamuyita maama. Kati ate nze butesi waabwe nemba nga nakula ne maama. Era nze maama yankozizza primary, nagisomera mu masomero ag'enjawulo. Amasomero gawererako ddala naye ate gasooka kuba 5. Amasomero galinga 3 genzijukirako. Primary 7 nenjituula era saasomanga. Saali nnyo mugezi ate era sinze yali asembayo, nali ndi wakati awo. Primary 7 nenjikola bulungi nze okusinziira nga bwe nali ndaba. Nfuna obubonero bwange 22. Nasinga bangi abataayaaya kozi essomero lyaffe teryakolako buna. So nenyingira secondary. Bwe nayingira secondary, essomero lye nalina okusomerako lyali lyawala nno ddala okusinziira ku masomero ge twarekomendinga. Wali eri nga tusayininga tuwandiika amasomero ge tulina okugendako. So tuwandiikanga amasomero ga bailing, era tukimanyi family zaffe tezisobola kukola ki kugofaringa oba kugasobola simanyi. Kakati ngenda mu secondary, essomero twali tulina okukera 12. Ng'okera 12 oba 11 ne weetereeza 12 ssaawa emu ziba zirina okusanga ku ssomero. So nayinanga mukwano gwange tugenda nensoma senior 1, naye ekitundu kye nabeerangako kiri ekitundu nga kasita akulabanga ebbeere we baba nga bakutandikako nga bw'obimanya. Ate nze nali mugimu bannaaye, nali yampa omubiri. Bonnange ntandika secondary yange era nga babaawo abavubuka abamperereza mpola naye nga ndi mukambwe bannange. Nze simanyi wabuyo obukambwe nali nabugyawa. Sikulimba, nze nali mukambwe era nga abavubuka basinga bantya. Era temubulamu munnange akuwangula. Munnange kati twatuuka mu senior 2. Olwo ne ba brother bange bali abaali bakulira ewa jjajja nga maama bajjeeyo kozi baali bakuze nga brother ffe omukulu first born atandiseyo okukola naye ng'ayagala kukolera mu kibuga ate eri baali mu kyalo. Kati najja eno waffe mu kibuga wamu ne tubeera wamu nga family
kati yali addako oyo first born nemba nga nsoma naye ku ssomero lyerimu kozi yali mukulu wange naye yadda mu kibuga amasomero ge yaliko gaali ga ku kyalo nga standard ntono so bamuwa interview n'agigwamu so n'agamba yali ansingako kilasi emu n'agamba bamuzeeyo mu kilasi gye nalimu ne tuba nga tutambuliza wamu emisomo tutambuza emisomo senior 2 batuuka mu senior 2 nga batuwaayo basary waayo essomero ly'e Kampala kozi nze twasoma Kareera kati nga bannaye twagala ossomero e Kampala mama yali akolera nga wajjawo Gaayo omu kati Gaayo oyo nga wa mama ofa nga amuyitira mu ssomero lyali etandika butandisi ngamugamba mpa abaana ntandika okukola ki like tugaba basaries kweri essomero naye liri Kampala side we wati ne we wati oba osasulako kitundu nga omanyi ofa za basary maama ng'akyamuka nga akkiriza offer finally nga bantwala kweri essomero bana essomero lyali likuuma nga likuuma omwana omanyi essomero liri side ne side kitoogo nga tulina woddukira ng'ekkubo lyokka erikuleeta lyolaba nga tewali nnyumba nti oba yiino so eddaala lyonna lye twalina ne twesiba ku nkonge ne tukkakkana so ku lw'ensonga eyo ngenda okugenda kweri essomero grade ndi mu senior 2 tuuka mu senior 3 saagimalirako eyo ng'ekisulo nkikooye ate nze kye nagambanga mami kye yagenderangako nga mugamba senior 3 third term sigenda gisomero eyo nga nkomyawo nga ate ngenda kusomera eddala so mu bufunze bwonna secondary nagisomera amasomero 3 maliriza form 4 vacation nga ntuula ewaka ng'olyoka owulire fujjo nze by the way nabanga n'abankwana mu secondary naye nga ndi mukambwe as I said before nga seemanyiiza era nga bagamba muwala wa mama gundi oyo teyeemanyiiza naye nga nina gaayi gwe nalinako crush nga mwagala banegayoli nga mwagala and the first thing I promised myself sifuna crush ku musajja ne simufuna era sofa bali bagayi babiri benali nfunyeko crush era nembalya mansinze entungo nembafuna so the first guy yoyo gendi mukwogerako gayo yayitanga everyday wakaawo naye nga gayi mbeera mutunuulira nga ntunuulira gayo oli bannaye kati bwe twali tukolera mu sides mwalimu ka library kati nga library awo mulimu omuvubuka bali bamuyita Robert kati Robert oyo nga ate friend wa crush jukira ne musenia for vacation nga gayo yabeera nga ajjawo sometimes ng'ajja n'atuulawo oluusi n'ayambako koyo omuvubuka kati lwali lumu eyo akaala amatendo gye tubeera kati era bitundu ebiriraanyeewo bokisingidde baba bagenda nabugabo ekitundu baali bakiyita nabugabo awo nga gye basinga okyakalira ku bokisingidde kati awaka mpulira nabugabo ti wande ngamba brother wange nze nyina ogendako enabugabo
brother ngamba naye nomala ogenda ayenda kugamba ani maama kati okyenera bito banyumiza maama yali atandise okukola emirimu gya safari ng'agenda namalayo wiiki ng'agenda namalayo omwezi n'atulekawo kozi twali tukuze nga ndekawo n'oyo brother wange gwe nali nzirako oli first born nga ina bagambye nga ye yatandika okukola yayetongola nga munnange nga brother wange oyo gwenzirako mugamba nina ogenda enabugabo nangamba eyo wala n'omala ogenda maama mugambye oba ye nalowooza nsaaga nga nyambala ate ebise waliyo okusiba akaviiri nga nkyali muto nga nsala kakaati ebise otwadde obiyita maroni nga nsaba kamaroni kange teekamu obukuubo ebiseera ebyo nga bwakajja teekako akakuubo sala wali mu nviiri nga nfuna empale yange ya damage nga nteekako olutoopu nga swi naye nga sirano na transport yantwala fear girls nga mpeta brother wange yalowooza nsaaga bwe naweta nga ngenda olwo naye sina na ssente zigula tiketi enyingiza eyo nabugabo nga olwaliwo omuvubuka ku kyalo yali ankwana kati nga batambuza ezo tiketi ku mamotoka twala tugende naye kati ndoza nafuna ddiiro endala egenda ku boxing day nga tagenda nabugabo kati nga engeri gye yali ankwana awo bya kiyayiyayi nga ngamba gundi netuuma erinnya ki kandi netuume naye wano ennamba ezisinga muzikozesezza netuuma erinnya ki netuuma leeta ki kaneyite Irene kati naye nga si erinnya lyange ettuufu kati nga ngamba Irene oba kanetume ai nti ai era tiketi nate ngenda nabugabo naye biki kwata njikuwadde genda ati ako kakuyingiramu ekirowoozo ekigenda nabugabo ngaawo tiketi nafuna ya bwereere olwo nakubirako ne ku maama nalina buno obusibu obwali bulina mu maaso ka bbulaaka emabega ekisaanikira kya reedi bulu naye ng'ate akanga akasimu tekalina kisaanikira nga nali nakabba ku maama yali akasuule yamanyi kafudde nga munnange wataligenda nabugabo nali nnyina nnusu 5 nga walayi bye birina okuntwala nabugabo ntuuka ku mmoloka ezigenda nabugabo Mr. Sozi 12 nga ngambe yali avuga tugende twagendera mu bifuso njagala kulaba nabugabo bwefaanana ndaba bulijjo abantu bagenda nabugabo ebiseera ebyo ng'ekyaka boyi ng'oyinza olowooza kiri ekifo nga nange empeta kati ntuuke nabugabo during that process ndimu ekyo kifuso omubamba abavubuka abalina effujjo bakazi biki nga nange newanika kufuusa effujjo bannange mwali mugaye nga yefuula ali gentleman ngamba kankwekwate tebakubba twala tugende nga nange ngamba esifunira nno wano chansi yakufuna ono n'asasulira bagenze kunkwata mbadiya olw'ennusu 1,000 ebitanjuke nalina 5 nga ngamba inaatuuka njafuna emikwano gyange bangulira ebyokunywa nali sinywa mwenge nali sinnaguyiga gayo yonka mugamba nno nkubuulire sente zange zigudde biki nyina 5 kyokka siziraba naye banaye bagenda kukola nti bagenda kusasula ntya baasi y'abandi moloka gye nninye omusajja nga tofaayo ngenda kukola ki kukusasulira so mufunze nga tuyingira nabugabo redi nalina tiketi yange omusajja olwayingira nabugabo yaddamu okundaba nasala ekikuubo ng'oyinza okugamba ndi ninja
Bannange musajja teyaddamu kundaba kati mba mpita etajjukira bugabo nnene buli asemutambula randomly tewali ebyo mbukutuula wamu biki ayimbi ogendako mu bayimbi n'ogendako mu mazzi n'ogendako ku ki gye nagwa ku crash. Guys, crash naye ndooza nga nnengera ate nga bulijjo nnengera kiwala kito kiri wali kitiba ewa neighbor oyo wa library ndooza nga bulijjo naye ndaba njagala munnange nga crash akola atya nga tangwata ku mukono nga tanneefunza konze gwe nakwagala dda konze gwe nakwagala dda nange saawalira ng'ate crash yakolawo ng'ow'ebyokunywa bannange nga bannange crash agula ebyokunywa ebyokulya tebise ogula ku kyennyanja wali wa kitalo nnyo nga bw'olowooza lwakuba saakiryako naye crash yali mugezi nga losa akasente kakweyiiya era yambala bulungi naye nga mwavu bitya munnange kati munnange crash nga tutuuka akaseera k'okunnyoka saa 12 jjukiza eri mwana muto nyina okudda ewaka naleseyo brother wange muzizi saawo yalowooza oba nali nsaaga ati ontandika ate akatimu okunkuba nga mbwesesibeko no crash ne mutwala mangu oba nampayo 2 nenzira ewaka kabaka weddemu nga munnange nga mugamba notandika omugamba mama agenda kunkuba obudde bugenze biki olwo maze omunywere busooda obumazzi biki byakulya byakukkubo biki nga munnange kulasa nga tugende nga tugenda tesinze yali omubisi obulungi nga ndi naive munnange nga crash aneetikka nga tugenda tulinnya taxi tudde ewaka tutuuka akasiteegi kwe tulinnyira emmoloka buli omu ezimutwala oba bubooda buli omu obumutwala gy'asula gayi nga nnenyisa booda nze ndowooza kuba ewaffe amanyiyo ze ndowooza agenda kampa wa booda amnyimirize wendaga naye agenda ewuwe wa gayi yanvuga ntwala wuwe neŋŋamba nno kaweddemu yadde nali mwepikira naye nga biri sibitegeera ebya vanira era nze mbabuulira kaataafa koolo alifa lulala bannange nga neegumyagumya nna nti bulijjo neefuula nti nze ndi wa mutawaana nnyo crash anvuga ntwala wuwe antuusa mu kaaluumu ate ebiseera ebyo okulumoloza emmaaso wabayo mulala tugeze emmaaso wabayo wa saaluuni mabega nga waliyo asulayo 2-in-1 namusakarashi antuusa mu kaaluumu kalimu ekitanda n'entebe emu tuuka ntuula mu ntebe ajjako ettaala ate crash yayita birinza crash yayita birinza nange neegumyagumya ate bino abaana bayithawe bino byetugamba abaana balaba firimu z'abakulu biki ate ffe jjukira mama yateranga tulekawo ffekka nga tumanyi yiye omuntu bamunywegera bati bino babikola bati zeno nga mmanyi byangu munnaye manyi tebiruma crash agenda otutuuka okutundula vanira nga byali mutaka yali ayingidde nakuwa omulanga ne mugamba kwe kiki kino bannanga omutayimbwa ogwe onyingiza omutayimbwa banaye munansonyiwa oba mansiza entungo nakuwa omulanga ne mbagamba ne mugamba naye onyingiza omutayimbwa onzise nga gwali guyingidde naye nga binnuma nakuba omulanga crash yankwata bukwasi nankwata emikono n'aginyweza naye nga twalwana mu butuufu koolo yagaana okuvaako kambabuulire yagaana ndowooza crash yagenda olaba nga bimulemeredde enwana bwalwana tutuuyanye tukoze ki twala tugende
munnawe kurashinga mugamba nsenya kutta wakanganga abajja ssaawa emu ngeno tutuna ku ssaawa ku ssimu nga ziri ssaawa 3 twalwanira essaawa 2 ne mugamba nze mbikoeba ne ngampulira nfa obulumi banaye baanammwe nze simanyi kulwashinganga ndooza nga atuuka essaawa alemererwa nga ngamba kaale nga nzigulirawo nga ngenda kuva ne koolo siddangamu kumulaba oba yali mulwadde oba kiki tetwekebeza nako banaye abaana abawala munnange ntuuka ewaka brother yanzigalidde eweeru brother nga yanzigalidde ebweru nakonkona oluggi olwo nazigenda mu ssaawa nnyambu nfanira bugabo yakubidde dda mukadde yamugambye muwala we yayonooneka dda mbu yagenze nabugabo mama namugamba nzija enkya neyoza brother yalaba ngo nemeddeko nkuba ekijje ne mwanzi togenda kunsuza wabweru nemubba oluggi nagenda olaba nga ggulawo munnange mu kuggulawo nga ngamba ovaawa konze sagambye gye nva ate abaana beddinganako bamanyi ffe twalwananga buli lunaku nga twekuba amasowaani naye obuto buno munnange nga twenyolera ku mulyango twayenyolera ku mulyango tojayingira njayingira tojayingira njayingira neno nga nze gwaliko nnina obulumi nga swana kutambula neekaza munnange ng'olwo luyita nyingira mu nyumba nga neebaka noza naye yalina ebiddiiro bye ebirala ng'afuluma nga nsigalira ebweru nga nsigalira munda ye ng'addamu ate afuluma kwezi ssaawa ndoza naye yalina pulaani ze ate ze nenzigwamu munnange Mr. Sozi kumakya 12 mba ndi mu kuwoomereza otulo kokokoko ate enkonkona ya mukadde nali ngimanyi natya bannange nesooka nengaana okuggulawo naddamu naluba nenzigulawo yali sinana kulubandula bwati nalusika nankwata ettaayi yankuba oluyi mama ateranga tukubisa bukambwe yankuba mama ayita nkuba nkomigo giri yankuba n'amaana ngamba olaba kati okuze nnyo eyo nno byonna mbikolera kimuvaaka yankuba namenya akagumba k'omukono n'amaana akwata ejjirita nansalako enviiri mbu bikubo bye nataddemu n'abinzijamu n'ejjirita nembeera nakawalaata olwo ne luggwa nangamba kendiddamu okulaba ng'ogenze mu bintu by'abantu abakulu gwe ngamba nno wano kaweddemu omuntu anaabeerawo atya nga tebamukkiriza nakunyumirwa nozooka nkuyita kunyumirwa nga munnange nga maama ebiseera ebyo ng'era akomawo ng'atandika obbeerawo naffe abeeddewo naffe kati nga ngamba naye ggwe okuze naye bulira omuzadde kwanze sinyafuna gitula mu 15 nga mwena otandika okukola mwena ova katerina kusala neŋŋamba nagenda kikola ntya naye nga ndi munafu nze Mr. Sozi maama yankuza ndi munafu nga nkuza omwejo era nze omulimu gwe yasooka okunfunira nali ndi awo era ng'akomawo nga ngamba n'ogwe nkufunidde omulimu nze mulimo ki gwakuvuga mmere Mr. Sozi navuga emmere okumala emyezi 2
nasooka nno ogugaana ne muganzi sivuga mmere nangamba ojja givuga sijja givuga ojja givuga nti kale nembeera wiiki nga tebampa mmere nengamba nno nyina okuvuga emmere lwampaka njagala saagala nangamba era nomalawo ebbanga nga tonnakkiriza genda kuvuga mmere owedde kozi bajja gutwala omulimu ate ojja nnoonya gy'oli bannaye ngamba muntu abeddewo atya nga taafuna kyakulya kanzikiriza ovuga emmere genda ku woteeri omukazi baali bamuyitamu muyitaani amuleke erinnya kuba amanyikiddwa mu kitundu kyaffe eyo nga ngamba nga ntandika kuvuga mmere omukazi lwatuuka nanga kino ekiwala kinyirira kijja kukola ssente twali tukola kuva saawa ku makya saawa emu paka yali afumba kyankya kyokka nga kyafumba naye nga neenafuwaza bannaye zekasimayo byakukola twamanyira mama tufumbira kutwoleza genda kusomera okomawo beera mu bitabo ebyo bannaye nga ntandika kuvuga mmere nakivugira nebbanga ndowooza lyawera emyezi 2 naye nga buli lunaku nkeera kudyomba ne maama ne muka ne maama lwaki onzikiriza ovuga emmere kati olunaku lwe nagamba kati during that process ey'okubeera mwako katonninnyira mwali mugaayi mujjukire oli owannakabege siddanga mumulaba kuva ku olwo we byakoma namukyawa engamba oyalabika alumisa sijja bisobola kati during that process eyakakawooteri ke nakolangamu ng'olunaku ne watuwa 2,500 olusi nga akusala 5 nagamba esowaani wajasiza nkusaza 5 n'ofuna 2 kati mwalimu abajjukire twali mbagalagi nga bagalagi betubeeramu betusaavinga mulimu obuwoteeri bwa njawulo naye kisinziira oli kyayagala nja kulya wa mama gundi njagala kulya wa mama gundi so ne tubanga naye ng'oyo mukazi gwe nali nga nkolera nga yasinga okukola era ng'emmere yeggwamu mangu kuba yali afumba bulungi ate nga afumba emmere ya njawulo kati maliriza muyo process mwalimu omusajja kati omutuume esi oyo ankwana naye mbalayirira mu mazima ga Katonda mu ggulu till date till now gayo nali mumusiima oli obeddekawo nga omuntu ye talina kyeyakukola naye nga tomwagala mujamanya ensonga lwaki oba simalina nsonga tewali nnyo na nsonga naye ye omutima gwamuzira gwamusesema gaayo oyo atandikiriza mpola okungwananga nga mayinze nze oyo nyinza omukwana omwagala oyo nga buli naku alina okungulira ekyenkya ekawungezi nangulira ekyennyanja ebyo wala betubeeramu ate kati waliwo ebirala ebiseera ebyo nga batukwanira ku bwakulya ankwana angulira ebyo byonna nga tansabanga nnamba era nakyewuunya nnyo ne tubeeraawo nga tutambulizaawo mu eyo embeera naye kagiri ke nali saamwagala era nga nange sifaayo oba nsaba ennamba oba ki kati lwava ddaaki ng'aginsaba nga nange ngamba kangimuwe ng'abeera nkubirangako mpolampola natoka ekiseera oyo omukazi nenvaawo nakolawo ndowooza nakolawo ebbanga lya myezi nga 2 nenvaawo ng'ate bwe navaawo ekiro kyenasayininga neŋŋamba nti oyo n'omukazi sidda twali tukola nnyo omukazi akola atuvuma ayomba bw'alaba kwana ngo yajja musaba ssente buli lunaku mukazi we yayasiza amasowaani leeta ssente ki
so nempulira ng'eyo embeera ey'okunswazaswaza ngikooye. Already n'omulimu nali sigwagala nsomye, nali njagala kukola busawo naye aggregates ne zitansobozesa genda, so ne ngamba kangumire mu buno ebirimo mpola nga bwe njiye ekiddako. Kati bwe nava ew'oyo omukazi bwe mmaliriza okuvaayo, ekiro kye navaayo lwali lunaku lwa 6. Olwo nali nasuula enkesi nga ne maama yasuula enkesi. Kati waliwo omukwano gwa maama eyali akola ku kifo ekimu mu ekitundu kye nalinga mbeeramu, naye ng'ekifo ekyo ekifo kya bbeeyi kisanyukirwamu era kimanyikiddwa, sijja kyogera linnya. Nga maama mukwano gw'oyo ng'amugamba muwala wo ndaba atudde talina kyakukola, lwaki eri ku mulimu gyenkola baagalayo abakozi, ate ndaba muwala mulungi asobola okukolayo. Ko maama kaale, naye ekifo ekyo si kya bulabe, mwana wange nga muto ko ekiri ekifo kya bbeeyi tebamala gatawaanya muntu, era ati ne baba mutawaanyiza abawunsa babeerawo twala tugende. Era ekiro ekyo we nava ew'oyo omukazi lwali lwa 6 nga bwe mbagambye, era lwe nafuna ogwo omulimu. Kamunnange ntandika kukola, naye Mr. Sozi first day yange okukolako ogwo omulimu kesaafa koolwo, ng'ekitala kiyinza okujja nekikuyita mu swi n'owunga, nekikuyitamu ogwokubiri, bana ebiri ebitala nga bikuba kubanga tewabimanyira ng'oyinza okuwunga. Ate si yenze munnange yali omunnakyalo naakava mu ssomero nzenna njawulira. Nze Mr. Sozi nagwa ebigo mu ekyo ekifo. Jjukira mubaamu enzikiza, ebifo ebisanyukibwamu obimanyi, kibaamu enzikiza, amadaala zejjukira ekifo kipya sikimanyi nti wano baaliwo eddaala olaba limu kumpe gali 3 n'olyoka oyiringita mu bantu. Nze nayiringita nga abantu bayinza okuwa sipeesi oyiringite bulungi. Bannange ng'oyolayola nomala n'osituka nga kyokka nga maneja ali eri waggulu akulengera oyiringita. Bannaye nze nagwa ebigo, ekirungi saamenyeka, naye nga bannaye obuswavu obuli awo. Kati munnange nkola kifo tekyangendera bubi at first, era sijja kukyevuma yadde, era sente toyinera kyozikolamu kyamaanyi nti kiri awo. Munnange lwali lumu nze nali mazeewo ebbanga lya myezi nga2 nga wabawo supervisor, naye nga supervisor oyo akola mu department ndala. Kati nga ye akola mu department ya kukola misana, nze ffe tukola mu department ya kiro. Kati oyo supervisor nga abaana abasinga bamumanyi kozi nze namusangawo, n'abaana abasinga nabasangawo nga baluddewo, ate nze yalimu ng'omuto. Kati supervisor atandika okunneeyogereza, akayogera mpola okugambo bwe mpola. Kati munnange ng'atandika okunsonseka obugambo nga nange mbuwuliriza. Ate by the way simanyi kyanjagaza gaayo oyo, era n'ensonga lwaki mulese mu story, yali first heartbreak gye nafuna. Munnange gayi nga nsaba ennamba nga njimwa, naye ng'olwo eri ku gundi ku mulimu nvuddeyo, jjukira twakolanga mbagalagi. Kati oyo esi tumutume esi, oyo musajja yankwananga nga naye gyali abeera nkubira obusimu mpola, naye era nga bwe nagambye nti nga tandiimu. Nga munnange oyo supervisor atandika okuntwala nkazi out, nga ayinza okukubira essimu n'agamba jangu tugende wano. Kati abaana ndoza batulabanga nga tukukuta mpola. Mwalimu omuvubuka omu nga ŋŋamba, yajja yansanga lumu nga gayi akamala ovaawo supervisor, nze nga nkyayimiridde we tubadde, like twali tulina bye twogerako. Gayi n'ansanga
yaŋŋamba ebigambo bino wammanga oyo Gayi tujja mutuma F. Nali nkola naye mu department y'okukola ekiro, mu department yemu gye twalimu. Gayi nga ŋŋamba naawe akutadde ku lukalala. Ati nze engeri gye nalimu obutunze nalowooza ne ŋŋamba oba onaayogera biki, ne mubuuza lwaki oyogedde bw'otyo. Naŋŋamba ndeka saagala kutegulula mitego gy'abantu. Ne mugamba yiyi mbuulira naawe. Naŋŋamba nze nkubuulidde oba oli mugezi tegeera. Nga Mr. Sozi watera tugamba omugezi ayigira ku nsobi za banne, omusiru ayigira omubuyawuya ayigira ku nsobi ze. Ekyo obusiru kinenemu. Kaakati ate nga bagamba era ali mulaavu taata wabulwa. Tenze olulenzi lwali lumaze okunyingira mu mongo. Ye musajja gwe nasookera ddala okwagala n'omutima gwange gwonna. Leave alone oli crash usaddamu kulaba. Munnange nga nze nga neyongera maaso nakwagala lulenzi. Kati tuba tukyali mu kwagala naye tunagenda kutunula vanira nga tuba tulinga mwezi mulamba tudetinga polampola awo nga Yidi etuuka. Kagamba njagala ojja onfumbire Yidi twala tugende. Konze it's okay. Ate wakala kwa mama yalinga afuga era nga amanye ennaku ze tukola mu wiiki. Kati ngeredde nnyina mugamba era ngenda kukolera ku nnaku enkulu twakolanga. Tezo ennaku twazikoleranga dda ne lubanga lwali teruli lunaku lwa kukola era nga tulina okukola kasita lubanga lunaku lukulu. Nga Gayi ampeereza ssente nga ngula bye tugenda kufumba ku Yidi. Lwakuba teyali musiraamu naye nga yagikuza. Ate nze ndi musiraamu. Kati nga mpeereza ssente nga ngula byengula nga naye eri ago shoppinga nga ntuukayo nga nfumba Yidi. Ate olwo naluwona nga vanira tumutundula naye jjukira akagiri ke kaali nti oli crash yali yakwatamu ogwasooka. Vanira teyali mwangu nno n'owoono yali wa birigo era nga Katonda atuyamba nga tuyitawo atukwasaganya kintu. Vanira tumutundudde naye ekyasinga okummala enviiri ku mutwe Gayi okumpa upkeep kozi nze ssente ze bampa nga tumaze otundula vanira sizitwala mbubasi nze nzeyitira upkeep. Nga upkeep akwate ak'N$500 ng'akampa. Bannange nawungamu naye engeri gye nali omuto nze nalowooza kirakaze babawa kozi crash ate ye teyampeera ddala first card. Teyampa yadde 10. Munnange nga nkwata 5 zange nga nzeebiziga nga nteeka mu mmotoka ya kampani nga nzikiriza ku mulimu nga nkola. Kozi era lyakimanyi n'okukola nga tulina okukola bye tukola nga tusambyako. Olunaku nga lugenda bwe lutyo naye embalayirira Gayi tetwadetingira like after kutundula vanira wayita weeks 3 Gayi n'entandika olaba true colours kyokka nga mmaze okumwagala. Simanya wabali kyali kyobaddeko omuntu just in 2 months n'oba nga omutadde ku mutima omwagalanga omuntu gw'olabidde ebbanga. Nze kyambeerako ne ŋŋamba what's this. Banenga Gayi nze nga ndaba ntuuse mu ggulu emukono nga Mr. Sozi watera tugamba. Kati one day tuba tuli mwezi weeks 3 tuli mu kudatinga everyday mpita nengendayo ne tutundula vanira nakwasa 5 zo yayita sukka waawo sikulima nsali ako ssente za Gayi ezisuka 15. Livaron zino ziyampa okugula ebintu bya Yidi n'enfissaako ng'omukazi. Naye guys ntandika okulaba true colours za Gayi. One day mba ndi ku mulimu tukola olwo nali bakuyita ku advancinga nga like tulinnya amadaala nga omalawo ebbanga mpola kozi nali ngenda mwami yanga ndiko ogwo omulimu. Manager nankuza nemba nga nkola kati mu VIP. Katutandika okola mu VIP
Gayo gye yateranga okutuula, so ndowooza emize gye sasooka girabirawo nga nkyakola downstairs. Nyingira VIP ntandika olaba emize gya Gayi. Kati wande oyo F ampita koligi wange we yaŋŋamba lulimbu mbu nawe akugasse ku lukalala ngamba jangu olaye munno byali mu kkola. Mr. Sozi Gayi ng'alina emmali y'omukazi. Yomala omukazi baali beesala obwero kyokka nze nakolangamu ekyo ekifo Mr. Sozi nze nga zambala bubi nti oba nyambala obukete never. Era nze nkulayira nagenda ovamu ekyo ekifo nga nyambala mpale ate nga teseererawo nti eddawo neekutippa bwe najja ekyalo n'ekireeta ate mu bifo by'abagagga n'olyoka olaba ettabu. Ne ŋŋamba nasooka n'entya bayira ng'omuntu omwagala owulira ng'omutima gukutyemusa omulundi gumu natyemuka omutima n'entya ne nga what's this? Ne mugamba oba mukwano gwe just naŋŋamba nze nakugamba ejja biraba mpola. Okumanya Gayo oli yali ajooga. Gayizi omanyi omusajja kye yaŋŋamba yampita. Ayi sooka ojje nenzija. Nanga Irene ono mwe by'oyagala byayagala ekyokunywa kyayagala nange ondeetera ebya bulijjo. Ye Gayi yalina ekyokunywa kyekyanywa nga takyusa. Kati omuwala nga mubuuza nnyabo obadde oyagalayo ki? Jjukira ekyo ekifo wali tolina kwenyiza kulaga attitude. That's why baali tebagala nnyo bakozi n'abakozi kwekwana. Naye ngira tebabigaana cause twali bantu bakulu. Nze nali muto naye ng'ekifo kye nkolamu ky'abakulu. Bannange nakankana even nga right now ndi mukankana. Naye laafu giraba edduka. Nga ndeeta ebyokunywa nga Gayi asasula ngamala ngamba okay bwe tunaamalamu onaaleeta naye nga Gayi mbadde naye even that very day okujja okukola nga nabaddeko naye yankubidde essimu nangamba first come at home we enjoy. Bannange nawunga omulimu okola omulowooza nakola manager anoonya nga tandaba nga ndi upstairs waliyo ekitundu ekirala kozi yalina VIP ngenda VIP ngenda ne ordinary. Kati nagende mu VIP nga tebatera kugikozesa nakuba omulanga nakaaba nengaba naye bibeera bwe biti bulijjo. Nze nakaabira Gayi nno nga teyakikola omulundi gumu. Ndowooza kale yayinza okuba nga friend we ne mubuuza enkeera who was that lady naŋŋamba mbu don't mind she was just a friend naye nga banyukana bonna that day. Nakola ne ndowooza munaye just a friend. The next day aleeta muwala y'omu. Even the following day maama nawunga nakaaba just no nakaaba nze bankwatako lumu nakambe nga njagala nakwesala because of love. Nekinsukkako kaakati efu ng'abeerawo nga mpeerereza nga ŋŋamba lwaki toyagala ffe abakwagala lwaki oli kuba twakwagala naye nga nze bya efu mbiwulira oyo koligi wange nga sibiwulira nze nga njagala oli ngerawo everyday ajja nangamba tofaayo nkimanyi onjagala nnyo naye tofaayo. Bannange nawuliranga ennaku ng'ejjula okunsita batabani ba Falaawo. Ndowooza hati break yannumira emyezi wagindaba ena. Nze nga nsiiba nkaaba nkola nnyiize nkola ndi mulwadde nakogga. Naye nga buli lunaku olaba Gayi aleeta omuwala mulala ng'ate ayagala gwaba basaavinga. Even one day Gayi yampitako okugenda ewe nasanga walimu omuwala omulala avaamu. Nendowooza sisita we naye n'okusinziira ku attitude byandaganga neŋŋamba alabika munaye adi akyaziza ntuuka munda mubuuza huwashi ani bakyogera batya like ani oyo omukazi abadde ani. Naŋŋamba just a friend. Yali yeyigaka just a friend. Bannange nawulira nga nzigwerera. Imagine mu buto obungi nange nantundula vanilla nampa 5 zange n'empeta. Naye natuuka ekiseera ne ŋŋamba Mr. Sozi alina ebintu by'atera tugamba
natugamba wobanga oyagala okumuvinga on get someone akubuzaabuza. So I had to get someone. Kati ono F natandika omuwa amatu nga ye buli kadde abeera ngambayo naye obugambo bwe. Abeera ngamba obugambo bwe njagala twala tugende ng'atera nawulirako naye mbu mufumbo. Kati Mr. F ono bwe wali obuzibu. Kyekizibu kyenafuna even right now the trauma gyenyina kintu kyesirierabira kiri ku Mr. F. Oyo koligi wange gwe nakolanga naye nga ntandika okupepeya ne F olwo oli mutadde netugesa nenkaba nembikoowanga naye takyandiko takyampita nengamba whatever let me go with F. Ngenda ne F naye nga F oyo wali mumpolampola olidde mwabangamu n'abakungu nga mulimu abakungu abakukwana kozi waliwo omugagga omuyankwana omwo n'atuma koligi wange gwe nali nkola naye yali muwala n'amutuma namugaa genda ogamba oyo omuwala ajja mu parking mwetaagamu oluka bweti ne bweti netuuka mu parking kainaandika okungamba ebigambo bye naye nga already nze nali nawulirako olugambo mbu alina ebintuntu so nesaagala nnyo mutambaala naye nga I had a one night stand with him like nesiddamu kubeera naye omutima gwamuboola nze bannange oba mubuyita ntya omutima gwamugaana gwamwekengera kozi twabeeranga tutundula vanira ngaalinga ayagala okukuluma ngaalinga like nga oyinza ogamba nsolaata obusa amaaso naakakanula nengamba what is this nengamba sirina gana ndya nga ndaba Mr. Sozi nabeera akalengo oyo gaya abeera jjamu oyo omugagga abeera nga jjamu naye nga mpeereza mpola naye nga olwedde namukolako ka one night stand nga siddayo nakirayira nga siddayo era kyatuukirira abeera akalenga nga lwaki tokomawo lwaki wenkuyita lwaki osinkuba amasimu gange togakwata nga mpayo excuses ati nga ntandika okupepeya ne F naye F yali mufumbo ng'alina omukazi naye by then wetwayagalanira mbu baali baawudde mbu nange nabuuliranga mu mbu kozi nze namubuuza oli mufumbo n'asooka nabyewakana then time we yatuuka ng'etambula mpola I found out as I'm going to tell you one day oyo F nga ngamba omanyi njagala ojje wange onkyalireko olwo nga maze n'omukkiriza oli mwerabidde Mr. Sozi gayi ngenda okubeerako naye naye wano wendaga I'm sorry wenkaabamu nja kunsonyiwa kati ntandika opepeya ne F ngenda lunaku nga sirwakola nga ngamba come at my place let's have fun twatugende konza I was like it's okay gayi yalina ewuwe naye nga mu nnyumba mulaga mbaddemu omukyala naye ng'omukyala takyabeeramu ng'era obusefuliya we buli ebitanda yatwala mifaliso biki byonna ndoza gayi yaddamu gula bipya kozi nalabanga bipya gayi nga ntuuka ewe nga nsavinga bulungi nga nyaniriza nga tutundula vanira nga tubeerawo olunaku nga luyita olwo nga tubeera ffenna ngera batandika okitegeera nawe I'm dating F naye F oyo yalina era ekifo nga si ky'abantu wa wansi era ng'olaba nti ekifo ky'amaanyi kozi watuukako nekiseera nga tukola ffenna mu counter kozi wakolanga mu counter wabeera nga ofuna different money okusinga kuffe abali ku ground
kati natuuka ekiseera nga efa ngamba mpita nga ntuuza nga ngamba nze mukazi wange yakamala okuzaala, I don't want to get another child. Budde buno omukazi yagenda n'olubuto, yatuuka gye yatuuka teyamalawo bbanga n'azaala. Ne mugamba kati omaze n'okkiriza nti olina omukazi? Nagamba omukazi yanoba naye omwana akyali muto ate buvunaanyizibwa bwange. I was like it's okay. Nga kwata omutwalo gumu n'ekitundu nga ngamba genda weekubisa family. Nze nali sibimanyi nti oba family teyina buzibu biki. Kozi nali sizaalangako. I was heading to 17 years by then. Nga sinagituukamu. I was in 16 years around there nga ngenda mu 17. Munange nga nkwata gumu kitundu gwange nga ngende wa musawo, wabangawo family doctor like omusawo ngoyo ye yatujanjaba even. Nyina we neerabidde muzeeyi wange olina we yafiira. Muzeeyi wange yafa nga ndi mu senior 3. Nabuuse wawo neerabiddewo. So kati nga taata ye yalinga atutwalawo ebiseera ebyo, oyo musawo ngera gwe mmanyira gwe nkola naye ebintu byange, yanzijanjaba. Maama watali ne mugendayo nga ndi mulwadde nga maama nga musawo yasoogumikiriza maama namusasula oluvannyuma. So we nakulakulamu nange ne mba nga nsobola okwesasulira bills z'eddwaliro. Ate ngendewo oyo musawo nkuza ndaba ne mugamba musawo njagala funa family planning. Nangamba okyali mwana muto sobola kugikukuba, nambulira disadvantages ebiyinza okuvaamu nentya nange ngamba maybe let me first kansooke mbyesonyiwemu, naye guys sigenda kumugamba nga nsirika. Ye gaya amanyi nekubiza family. Tutambuza obulamu bwe tweyita, bwe tugendako out, bwe tuzannyazannya mpola mpola. Because life, by the way, guy yalina life ye nga afa ku bakazi. Naye Mr. Sozi one day ndoza nali njagalaganye n'oyo guy for like half, twali tuli mu kitundu kya mwaka. Ngenda nfuna olubuto. Nze nange nali simanyi nti nina olubuto. Bannange mpulira n'okankanankana. Bwe nfuna olubuto lukula lutuuka myezi 2, ye mwennyini efa ngamba naye gwe nga ndaba ng'ali olubuto. Ne mugamba ani? Seekubya family olwo njagala obyebuzaabuza. Nagamba oli lubuto lwani? Ne mugamba era lwanda nga ndi lubuto kiraka family enfu gye bankuba. Era luba lulwataani omulala gwembeera naye. Kale nga ngamba okay, kasita oli omwana agenza awezezza omwaka, we can get another one. Nga mannange nsirika. Naye gayo namusanga n'abaana be bayitirivu. By then namusanga alina abaana 8. Naye nga si mukulu nnyo nti oba yali ansingira ddala wala nnyo, naye nga talabika myaka gye nga bw'olaba Mr. Sozi. Simanyi myaka gya Mr. Sozi naye oyinza olowooza luvubuka luto. Kaakati nfuna olubuto, nze nali silumanyi. Gaya ngamba tugende mu ddwaliro bakebere. Nga gaye tugenda mu ddwaliro nga bakantema. Era twagendawo oyo musawo wange nze gwe mmanyi gwe neesige nga bakantema nti oli lubuto nnyabo. Nagwawo ekigo neŋŋuma, naye naloonya bingenda okwogera ewaka nno ne bimbula. Kozi mama yali mukambwe, yangamba nkusendiseyo okukola kukola ki? Sikudambya abasajja. Nekaba nga kaweddemu. Ne ŋŋamba gaayo manyi mama sigenda mugamba nti ndi lubuto mpaka lwanaalwerabira. Lubuto lutuuka myezi 4 Mr. Sozi
lutuuka myezi 7 8 nalinda okwekanya engeri gye nali nga ndi munene kati maama olubuto yalumanyira ku myezi 8 mama nambuuza gwe ng'olinga ali olubuto konzaani nze nalayira ne muganza atabeera nkona musajja nze nagamba ate olubuto walugyeyo mama naye alinga nze simayi bambuto nga nzirusa mu ddwaliro nga ngambona omusawo ng'akamutema nga mugamba ona naatera n'okuzaala mama yakubba omulanga nga mwana nkoze ekikino ne mugamba ate oba sikyasoma mama yampa kyoluyi yampujja oluyi banaye nawunga jjukira ndi lubuto naye kyenerabidde bagamba ku mulimu ogwo gwe nakolanga batukkirizanga okukola n'embuto era twaliko abawala 2 abalina embuto ate era zonna nga zenkana ye yazaalanga leero nze nenzaala the next week nkuzze wali maama mama nangamba kitaawo yadde taliiwo mwananga onswaziza nemugaga tankola ebiseera naye nkuŋŋanyizawo n'obusente mpolampola nga nze nina miliyoni yange ku nsawo sikambwako munnange nga ndyoka nkulabira embaga tutuuka mu kuzaala naye Mr. Sozi nyina kwe neerabiddemu waliwo ebiseera bwe natuukiriza ne nnemererwa nga sikyasobola kuyimirira ne banteeka mu kawunta eyo naye nemba nga sikyasobola kukola ku sipiidi kozi yeetaagisaamu ka sipiidi njagala kino gaayi naŋŋamba kozi nakola ku mulimu ogwo olubuto ne luweza emyezi 7 kati gaayi naŋŋamba ndaba okooye kati beera ng'ova ewaka ng'ava agenda ku mulimu nga bw'ojja ewange gy'obeera gy'olimida ku biseera bya kukola nga onkolerako ku buli mulimu mpolampola naye Mr. Sozi gaayo naye teyanzikirizaako okusula naye nti oba nnaku njeerereze tutakola mbu ampite oba ngende yanzikiriza osula ewuwe nedda kati wande baneefulukuta mu nnyumba gesi kiki nagwako teeba kiki nagwako ngwa ku kabokisi nga kaali wansi w'ekitanda ddala nga kawumba n'okuwumba nga kaliko n'enfuufu tekatera kukozesebwa akabokisi ako mbeera nkalabayo kati wande ngamba naye kakisikajjaayo nendaba biki ebirimu bannange Mr. Sozi nzijjayo akabokisi nkaggula tekaggula nga waliwo ebisumuzo ebyabanga awo nga tebirina kyebikola nga nzijjayo ebisumuzo nkagezaamu kamu nga nfuna ekiggulawo ndina akabuto kange nzigula akabokisi bannange mu love story ya sister Irene ekitundu ekyokubiri tugenda kubanga tutegeera ki ekyali mu kabokisi ogenda kutya ogenda kwewuunya biringa meka byenjagala okunootinga mu kitundu kino ekisooka agambye mbu Sozi yagamba mbu bw'oyagalanga okumuvinga on from one relationship to another like bw'ofuna heartbreak then funa omuntu akudistractinga siisi nga ndabyogera bulala ekisooka nabagamba nti okuva mu relationship emu n'ogenda mu relationship endala ng'ogikozesa okuyambako okuhiiringa ebiwundu bya relationship eno bitera okunzika obubi nga byongedde kwononeka bwononesi neŋŋamba nti you need a break otegeere biki ebijjawo relationship side yo waweeragajjadde side yo oli waweeragajjadde relationship eddako wali etaaze etya n'olwekyo kyekaawo wanfunamuko bubi neewuunyiza workmate ono koligi okugamba oli nti ogenze ku lukalala naawe lwabo naawunzika nga naye eri abantu aboogera nga beesambira mupiira naye olwokuba tetunategeera nnyo gye biggweera katulinde tulabe ebbulaazi ono omupiira yagwesambira ne guwunzika nga agufunye ekibuuzo waliwo lwe muwulira nammwe nga waliwo red flags z'olaba ng'oba oli awo
bwandibadde ggwe ng'ofunye omukisa ng'otta ku bigere gaaya engeri gyakugaana okgenda ewuwe mu nnaku ezimu, mu nnaku endala nga kiryokke nojja osanga obulamu bwa Gayi agereza ku nze nagamba ndi kirenzi kiki nze ndi musajja mukulu omuto ndi musajja mukulu omuto naye nga okusanga obulamu bw'omusajja mu bulamu bwo akwanye ng'alina abaana 8 okugjako abaana 8 nga ba mukazi omu, ekyo kirala. Okusanga omulenzi ng'alimu abadde oba alina relationship gyazaddemu abaana 4 oba 10 oba omusajja azadde abaana 10 mu mukazi y'omu, ayinza okuwa story ye ng'etegeerekeka naye story y'omuntu alina abaana 8 ngoba oli awo talinakula nnyo akyali mutoototo naye ng'alina abaana 8 ogenda okuzuula abaana 8 abazadde mu bamaama 5 mukwano tetunaba kupapa kumujajinga but not until nga tutegedde obutuufu bw'ensonga byajja bitya nga bisindogoma nga biri akatogo lwe tuyinza okubaako engeri gye tumutegeera naye tokibuusanga maaso eri abaana ab'obulenzi ng'okuzaala kya bulijjo azaala n'alekaawo teri muntu nnyo wa buvunaanyizibwa newankubadde bijja ne bitusobako busobi kyenvudde ngamba nti oteekubanga otegedde lwaki alina abaana 8 mu bamaama 5 why maama yasooka muzibu owokubiri paka ku wakutaano ng'ono munnaffe ye ayina alya butaala nontantiru ng'otegedde obutuufu bw'ensonga lwaki omuntu ono azadde abaana 8 mu bawala 5 lwaki naye oyinza okwekanga ng'ogenda kufuuka ow'omukaaga ng'era naawe kuzaalamu n'alekaawo. So waliwo red flags ezimu nga tolina zibuusa maaso. Oli ajja gamba nti waliwo akeera n'asalawo obusazi agende ng'amansa bumansa baana. Osobola okimbuuza n'oba muvumu n'okimbuuza ekibuuzo ekyo. Kakati sister alina statement gy'akoze gyenjagala okusembyayo. Maama bw'akubya omulanga mwana ngonzise biki sister n'amugamba nti maama naye n'okusoma mbadde sikyasoma. Ekyo kikonfaminga ebintu byenzize njogerako nti eriyo abantu abakkiriza relationships kubanga talaba kiddako kati ekiddako efuuka relationship. Oba mukwanidde tabadde na mulenzi nabagamba nti kisobola okuba nga tolina mulenzi nga teweetaaga mulenzi naye ogera olira emboozi oli ng'agamba nti ate olaba sozimo era ebiseera ebyo sayinawo muntu kati ng'alinga agamba nti teeka yalina okuba n'omuntu. Maama kati naawe mbadde sisoma ng'alinga agamba nti buli asoma n'alemwa ekiwunzika relationship kufuna mbuto kufumbirwa eyo nsobi. Omwana nga ebyokusoma biganye kijja kityo okubanga ekiddako escape route oba solution kufumbirwa nga batandika emanyi kakati abalenzi bamanyi abalenzi bajja mukuwana ata okufunira wano olubuto okisingako n'afumbirwa ddala. Abagenze mu ngeri ezityo si bangi abawunzise nga relationship zibakoledde. Omanyi lwaki? They got married, they went into relationships for wrong reasons. Era tekiba sustainable. Atuuka eri n'agamba nti abaaye nandibadde ku lujja lwa mmange ne nga ntambuza emmere nga bwe nagitambuzanga. Njagala okkiza nkusisinkana enkya mu kitundu ekyokubiri. Katonda omulungi omwagala otwagadde otuwadde ekisa kyo okubanga tuli balamu. Ne bino byoleese tubiwulira olina ekigendererwa. Kkiriza ekigendererwa kyo kituukirire. Omu oba babiri b'otagetinga mu story eno kobasisinkane baleme kusigala kyekimu. Obulungi bwona ekisa kyo byongera okutubeera. Otubeerera ekyokuddamu ku bibuuzo ebingi. Tulina ebitusomooza ebyobulamu, ebya famire, ebyemirimu. Otusisinkane Katonda ffe ng'otuwanguza okusomoozebwa kwonna. Tunaakwebazanga, tunaakweranga obujulirwa nti otukoledde ebyekisa. Webale kubanga bwe tukusaba otuwulira. Tukwebaza olw'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Yongera okutubeera eno bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabyandwe. All say amen. Landi week.